red flags z'omuntu akulidde mu kyalo tewetaaga mubuuza nti gundi gwe nkulaba olayika enneeyisa ye ekulagira ddala butereevu nti yava eri okusinga ebintu byengeri gy'aba bikwasaganyamu bibaamu amaanyi mayitirivu bintu bitono nnyo byosobola omugamba nga bya software n'abikkiririzaamu kwe kuleka akaveera ku mufaliso omupya n'agwebaka kuwutu era kyekyo mbadde nzizaako nti omuntu akulidde mu kyalo omugamba nti omufaliso osobola okugwebakako nga tekuli kaveera keyagulirako era bakakyusa bwe bati ne bakamyumyula ne bakafundikirayo wansi n'agwebakako n'akaveerako omufaliso gwe tegukola ki tegukaddiwa red flag ey'okubiri eya munnakyalo ng'era mindset y'ekyalo ekyamutawaanya bikebe bya perfume gwamaze okukozesa ng'aweddemu anti deodorant mu kyalo perfume bwe yavangamu nga kungulu okwo basaako akasaanikira basaamu olutambi munda nga basaamu amafuta kati mentalite y'okutereka yagirabira ku maama naddadi nga tebabisuula ne ku kyayo okwo kwennyini era ekyalo okirabirako omuntu omugaati agusize blue band ate n'amala n'agunnyika Keith Kanabe eri mu kyalo yagulyanga blue band awo namuta eri mu kyalo yanne bananga mbo kuba gukaluba mbwayanguyizako enzymes era nze bwe mba ntudde ne bannange enningiza mu bikopo byabwe bwe ndabako amasavu kungulu nga mmanya typical village awedde emirimu kyayi ate omunywirako amasavu akwata omunnyu n'agutabika ne sukaali sobira omulabye so twongere red flags endala zeekuusiza nnyo mu kuseevinga mu neeyisa y'awaka nga era olaba nti omuntu bw'aba akulidde mu kyalo n'endya gye balyamu ewaka ebeera determined by how they were brought up engeri gye bakwatamu ebyokulya omuntu akulidde mu kyalo omanyi mu kyalo eyo abantu abazadde babeeranga extravagant bwe bajjulanga emmere nga mulya paka olubuto lwe mubako akati n'owulira nga lujjudde baalisanga abaana paka ekkundi nga livuddeyo weriti era mukadde nga takulabye ngaekkundi lifubutusa aba tamanyi nti olidde aga mwana wange talidde omwana leero talina appetite naye ng'osimbudde kiro y'akawunga n'ogiteeka wali olidde emimonde 8 ffe ku lujuliro baatugobyangako miggo tonese nabuli sigambye nti okukulira ibra mu kyalo kibi actually on the other hand ntegeeza nti kirungi ne mulimu ebintu ebikulemeramu kyova olaba nti omuntu ne bw'aba alina ssente nga nnyingi nnyo bantu bamanyi omwogerako ne bagamba alina ssente naye ekyalo kyakola ki kyagaaniramu nga ye muntu asobola okuwa akawunga kireebi n'abyogerera wiiki namba nga bwe yaliisiza ekyalo naye nga yaziwadde abantu 4 nga bakalidde kawedde nawo nga n'akawunga kakyabajjukiza baakamalawo n'okafuluma baakafuluma tebakyakalina